Bangambye omukadde gwendabirira bwafa nange sigenda kusigaza bulamu. Omuwala ono Kadaama yayogera ebigambo ebyo era nga yetwogera olwaleero amiisinga. Yasembayo okukola obutambi ng'asaba essaala zaffe bankuba kyeyo tumusabireko. Tumumanyi bulungi nnyo ye Agnes amiisinga ennaku kati ziri 2 era vidiyo ze 2 nga bw'ogenda okuziwulira gw'atannaba kulaba ku butambi buno guyinza okuba nga obadde totera nnyo kumugoberera. Ngenda kuzannyira obutambi bwa Agnes nga yeekubira enduulu oba nga yeekubira omulanga ng'asaba tumusindikire ku ssaala. Bw'oba okimanyi nga olabirira mukadde naawe alabirira abaana bantu mmwe obulamu bwammwe buli ku risiki. Buli ekituuka ku mukadde gw'olabirira bagenda gamba ggwe. Buli ekituuka ku mwana gw'olabirira bagenda kukibalira ku ggwe. Omwana omuwala ono abadde mwegendereza nnyo n'omukadde gw'akolera era ng'agamba n'omukadde wange mwagala. Naye annyonnyola mu katambi n'agamba nti yatwala omukadde mu kiyigo okumunaaza. Bw'atuuka mu kiyigo amala okunaaza omukadde aleka omukadde mu kiyigo agenda aleeta ettawero. Weewaavu obuzibu. Just akantu katini bwe kati oba mu ddakiika oba mu butikitiki. Yaleka omukadde mu kiyigo n'adduka agenda aleeta ettawulo. Agenda okudda ng'akakadde kabuuse mu kibaafu kagudde wansi nga tekakyasobola na kwogera. Kati apapaawo nti akubira mukama we essimu amunnyonnyola ekibaddewo. Mukama we olwajja ng'akubira poliisi ng'agigamba ono Kadaama asse maama. Akakadde tekaddamu kwogera nga womanyi obukadde we bubeera oba kyekyakatoka naye yeebuuza simanyi kiki kyatuuka ku kakadde kano. Tamanyi kiki kyatuuka ku mukadde oyo kuba yamuleka mu kiyigo adduka aleeta ettawero agenda okudda ng'akakadde kabuuse mu kibaafu kagudde eri. So bw'oba ng'olabirira mukadde mukwano beera ku maviivi. Bantu mmwe mwetaaga essaala ng'olabira omukadde n'omwana. Naye katusooke tugendeko mu butambi bwa Agnes naye nkusaba eno channel yaffe bankuba kyeyo video gimpereka like ate mukwano okomentinge n'essaala. Kyalibadde kirungi ne tuteekayo comment nga tusindika ssaala kuba comment gy'otayipinga ng'obadde osaba ssaala kitegeeza ekintu ky'owandiika kiva mu ndaayo n'owandiika. Tusindikire Agnes essaala naye katusooke tugendeko mu butambi bwa Agnes naawe omwewulirireko ate tugenda kuba nga tukomawo tovaako mukwano omupya nkusaba obe nga ompakawo ka subscribe obe nga otwegattako ddiya eno channel yaffe bankuba kyeyo. Tumanya munnaffe ki afunye obuzibu era kyekyetaagisa tumuyambe tutya ate ne tuyigirako ne kituyambako okumalako contract zaffe mu bulungi ate ne tukomawo ewaka nga tuli balamu. Katugende mu katambi obutambi buli 2 katusooke tubuzanye bwonna ate tulyoke tweyongereyo mu maaso. Baana mwendi wano gannengejja omukadde gwendabirira mbadde munaaza ne mugaaga ngenda ndeeta ettawulo ngenza okudda nga avudde mu kibaafu agudde wansi tazzeemu kugwira ne nkubira mukama wange ne mugamba omukadde agudde. Najja kati akubira poliisi mbwejje ntwale nzenna kye nkoze omukadde. Ndi wano gambugumye simanyi na kiddako nze nampulira atidde baana munsabire simanyi kyakkola. Simanyi oba omukadde ki ekimutuuseeko ngenza okudda nga agudde tayogera. Kati akakatambi k'olabye akasoose ako keeko ebigambo bye yayogera nga nnyonnyola kiki ekibaddewo. Kati katugenda ate mu katambi ng'atubuulira nti poliisi etuuse emukimye. Baana mwendi wano poliisi entwala ku poliisi ezze naye bangambye omukadde n'amala afa nange nja kufa naye kyonna kyekiri bali mu kuntwala kati poliisi ezze. Nga bwe nabagambye mbu omukadde yagudde nabadde ngenze leeta tawulo nagenza osanga ng'agudde kati poliisi ne bagikubya kati eri mu kuntwala naye byebyo kyonna kyekiri. Yes, kati akatambi ako Agnes ke yasembayo okukola obutambi obwo bombi bubiri yabukola ku lunaku lumu. Vidiyo esoose nga kyakapeningawo, vidiyo ey'okubiri nga poliisi etuuse emukimye.
era ze vidiyo 2 ze yasembayo okupostinga. Taddangako kudda ku mpewo. So Agnes ali mu kkomera, tumusindikire essaala, era nsaba gwe ali ku vidiyo eno akaseera kano gwalaba vidiyo eno weewombeekeko tusindikire Agnes essaala. Waliwo abasajja yali Pawulo ne Siira baabakwata ne babasiba mu kkomera ate nga tebayina musango gwali gubavunaanibwa. Naye Pawulo ne Siira Bayibuli egamba nti ab'ekkanisa baasigala basaba ne beegayirira ku lwa Pawulo ne Siira. Ne Pawulo ne Siira naye gye baali mu kkomera nabo bo nga bo baasinza Katonda, naye Mukama n'asindika malayika n'akutula enjegere ezaali zisibye Pawulo ne Siira, n'aggula amakomera oba enzigi ennene kubanga baali babasibye nga babasibidde munda. Enzigi zeggula, abasirikale ne beebaka. Mukama n'ajja Pawulo ne Siira mu kkomera, naye nga kyava mu kwegayira nti ab'ekkanisa baasaba, ate ne Pawulo ne Siira gye baali nabo baatendereza Katonda ne bamusinza mu mbeera gye baalimu. Nkimanyi nti Agnes mukyala mugumu, ekyo kye mmanyi. Ekirala, naffe olwaleero nga bwe yasabye Saala nti tumusabire tukikole nga bankuba kyeyo. Nsaba nga bwolaba vidiyo eno tuzibirize ku maaso gaffe, tukowole oyo Katonda eyayamba Pawulo ne Siira n'abajja mu kkomera gye baali babasibidde asobola okuyamba Agnes. Bw'aba yatugambye omusabire yategedde nti essaala ze tunaasaba zigenda kumuyamba. Taata Kabaka wa bakabaka, ayi omuyinza w'ebintu byonna, tuzze mu maaso go olunaku olwaleero mu kaseera kano nga tuleese omwana wo Agnes mu maaso go. Tusooka okukwebaza ku lw'ebirungi byonna by'okoze eri obulamu bwe. Tukwebaza ku lw'obugabirizi Kitange, tukwebaza ku lwa famire ye, tukwebaza Kitange ku lw'omulimu ogwo gwe wamuwa. Wagenda okumuteeka mu kifo ekyo ng'okimanyi nti akisobola era ajja kuwangula buli mbeera yonna, kubanga oli taata tatuleka. Mukama Agnes wamumanya nga tannaba nakumanya, wamuyita erinnya newankubadde yali tannakumanya. Naffe olwaleero nga we yasabye Saala, Mukama tuyimiridde nga bankuba kyeyo mu maaso go, tuzze Kabaka wa bakabaka ku Namulondo yo nga tukoowoola obuyambi bwo Mukama, tukoowoola Kabaka wa bakabaka ssebo, omukono gwo ogw'amaanyi taata ogwo talemererwa ssebo taata. Guno omwaka Kitange osobola okukola ebitasoboka, ye gwe wekka taata akola ebitasoboka. Mu masekkati nga bamutaddeko omusango nti yasse omukadde oba nti yabadde ayagala kumutta, Mukama taata gw'oli wakati awo omanyi ekyabaddewo. Kitange okimanyi nti teyakikoze. Tusaba taata Kabaka wa bakabaka ssebo, leka oyambe omukyalo oyo, leka oyambe Agnes taata, leka omusinkane mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ssebo, nga wasindika bamalayika taata ne bagenda mu kkomera ne basumulayo Pawulo ne Siira. Taata n'obatolose okkomera, tusindika bamalayika Kitange mu kkomera yonna gye baamusibidde, tusindikayo bamalayika abo taata mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Oli Katonda Kitange atuula ku mmeeza z'abalabe baffe nga batuteeseza obubi taata, gwe n'otuteeseza bulungi. Tusabye Mukama sindika Taata Kabaka wa bakabaka omukono gwo n'obuyambi bwo, leka oteese bulungi eri Agnes, leka bamuggyeko omusango kye tusaba, leka bamulabe nga talina musango, kubanga taata oli muwoza akyasinze, tewali akusinga gwe looya waffe. Taata tusabye yingira mu musango guno, leka omuwoleze mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu mwetusabidde. Amiina era amiina. Taata wayogera n'ogamba nti bwe tufukamiranga okusaba nga tuzze mu maaso go, tukkirize nga nti bye tusabye bituweereddwa. Taata tukkiriza nti bye tusabye nga bankuba kyeyo essala yaffe emaze okuddibwamu, era Agnes wa ddembe, era tumulangirako okuteebwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. N'enkwe zonna ez'omulabe Sitaani z'abadde ateeseteese nti leka avundire mu kkomera, Mukama taata ezo enkwe z'omulabe Sitaani zonna tuzisazaamu, n'enteekateeka zonna ez'omulabe Sitaani tuzisazaamu ku lw'obulamu bwe. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Kabaka wa bakabaka kubanga okikoze. Amen. Tukkiriza tewali ssaala ntono mu maaso ga Mukama. Agnes yatusabye ssaala n'agamba tumusabire.
It is not too late newankubadde kiyiseeko ennaku 2. It is not too late. Essaala Mukama amaze okugiwulira. Naawe alabye vidiyo eno oba ng'osabidde wamu nange. Mukwano, Mukama asobola okukola ebitasoboka, asobola okukola ebyekisa, ate tumumanyi nti ye takeera, ate takeerewa. Naye mu biro ebituufu awo wakola ki? Awo waaviirayo. Si weewaawo. Nyinza obutasukawo waneeno obadiya naye nga nkwebaza mukwano obadde mulabi mulungi okuva yonna gye twatandikidde okutuuka wano ku nkomero ya vidiyo yaffe. Amanya sigala nga nze Magidia. Teweerabira ku likinga vidiyo, ku commentinga ate era n'okusubscribinga channel eno yaffe Bankuba Kyeyo Dia. Channel yaffe tube nga twekuumirako, tumanye ki ekigenda mu maaso, munnaffe ki eyafunye obuzibu. Tetujajinga nnyo bannaffe, weewaawo ne tuba tulabye oli ng'akoze ekitasaana, tujja kuba nga tumuwabula ate tulabe butya bwe yalikoze ekintu ekyo kale oba tutaaseeko ne ku balala baleme kukola nsobi ng'eyo. Naye nga tetujajinga muntu bwetyo we tuba tutambula. Ekirala tweyagale nga Bankuba Kyeyo. Tweyagale baddiya. Just not we tuteyagala tewali agenda kutwagala. Kiringa nga gwe omuntu bw'oba teweeyagadde tewali agenda kukwagala. Olina okusooka ne weeyagala before nga tonayagala muntu mulala. Bw'oyiga okweyagala gwe nga gwe ogenda kusobola okwagala omuntu omulala. Bw'oyiga okweyagaliza ogenda kuyiga ate okwagaliza abantu abalala. So musibe bulungi, tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Bye bye, mwekuumireko.